Omusumba Rosias Bujinga akubiriza abakkiriza okulindiriranga Mukama n'okugumiikiriza. Ffenna tutuoba n'edduniya naye ennyiriri ffe zitusongako n'essuubi, naye abo batulaba, naye abo abalindirira Mukama, baliddizibwamu obujja amaanyi gaabwe. Their strength shall be renewed. Balitumbira n'ebiwaawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro tebalikoowa, balitambula tebalizirika. Weekwate Katonda kubanga ye yekka asobola okukomyawo emmeeme. Agambye nti ennaku n'okusoomoozebwa kwe tuyitamu Katonda yakuwangula era ffe abali ku nsi tulina kimu kumwesiga. Tolina bw'oyita ku bizibu bya nsi eno nga tobuwadde obulamu Yesu. Yajja kututaasa mu bizibu n'abyeŋŋanga n'ayambalagana nabyo n'abiwangula. N'atugamba bw'ati Yokaana 16:33 nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. Tiyawangula ku lulwe, yawangula ku lwaffe. Ennaku gy'oyitamu bagiwangula dda, ogenda kukima bukimi bujulizibu. Asaasidde abeeyita abakulira obulokole n'okulwanirira ebitiibwa ate nga yafa ku lw'obulokole ayaniriza buli muntu. Obuzibu bwe tulina kati bantu kwegeziwaza, abantu beegeziwaza, era nga bw'olaba nti abaalokolebwa obulokolebwa tebayosa kwerangirira nti be bakulira obulokole. Okulira otya obulokole? Obulokole obumanyi kintu kinene nnyo gw'osobola okwa-identifyinga n'abalina ebibi. Akulira obulokole ayagala bamalaaya, akulira obulokole ayagala ababbi. Erinnya lyakulira obulokole liri awo buli ayagala akozese. Naye gwe kasita weeteekako ekitiibwa nti nze nkulira kino, ne bw'aba muganda wo nga yasse omuntu omwegaana. Ayongeddeko nti ekyennaku abantu baagala nnyo abafudde okusinga abalamu n'abawa ekyokulabirako eky'omugenzi Kato Lubwama. Nalaba Kato Lubwama ng'afudde ne wabawo ow'ekitiibwa eyanjo naga nti muganda wange abadde muganda wange ddala. Nga ne weki gye yafiiramu twali tuva kusisinkanako mu woofiisi ng'anoonya kyakulya ng'amaze okufa. Omwami Honorable Minister Kirizesito Muyingo bwe yanjigiriza n'ayimirira n'akwata akasindalo nti muganda we ng'era ddala ba Luganda. Olina okwekwata Mukama waffe Yesu. Olina okwekwata Yesu. Oli agenda okulira ng'oli wa kulongoosa, oli wa lukindo, oli mulwadde wa mutima, oli biki n'agamba n'abulwayo akadde waakiri. Oluusi bwe tuba tulina ebizibu tetwetaaga ssente. Jangu fisizzaawo akadde, galawo ofiisi ojja onnoonyeeko. Abawadde amagezi obutanyiigira buli akukyawa n'abakubiriza okugoberera Katonda yekka ayaniriza buli muntu. Zabbuli 23:3 akomyawo emmeeme. Weekwatenga Mukama yakomyawo emmeeme. Ebirowoozo nga bipaaluusi yabisetolinga. Weekwatenga Mukama. Bibadde kutaka tukuvu Canaan Land mu kusaba kwa lancha wa leero. Byatumwebaze Godfrey, Crossroad TV, Omunnyo.